Embuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo ekedde kukwatirira abantu ba Kabaka okuva mu masaza Buddu, Busiro ne Bugerere bwe bagenze okukiika embuga mu nkola ya luwalo lwange nga basinga balimi ba mwanyi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'ayogera ku bbago ly'etteeka erigendereddwamu okujjawo ekitongole ekivunanyizibwa ku mwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority nti ng'Obwakabaka tebakiwagira era naawe ensonga. Ekisooka okulungamya abalimi ku nnima esaanidde entuufu. Ekyokubiri okukuuma omutindo gw'ekirime kino eky'emmwanyi nga kiri mu musiri ne bwe kiba kikunguddwa. Ekyokusatu okulinnyisa obungi bw'emmwanyi ezirimibwa. Ekyokuna okuganjisa abantu okunywa kaawa. N'ekyokutaano okunoonyereza ku bisobola okukolebwa mu mmwanyi ng'oggyeko okunywa obunyi kaawa ng'ebizigo ebyokwebyula kuba nabyo bisobola okuva mu mmwanyi. Mayiga yeewuunyiza bannabyabufuzi abatembeeta ensonga y'ekitongole okuggibwawo ate nga abalimi b'emmwanyi bonna tebakiwagira, n'abasaba okukikola n'obwegendereza kubanga kyalizaalira emmwanyi ya Uganda akabasa. Ffe abakolagana ne UCDA ng'Obwakabaka, ebibiina by'obwegassi ebikolagana ne UCDA, abalimi ba ssekinnoomu abakolagana ne UCDA balaba omugaso gwayo. Kaakati bannabyabufuzi abagiwakanya bakolerera ani? Mukuumaddamula era asabye abatandise okuyingiza ensonga y'amawanga ku bbago lino okukyejjamu kubanga emmwanyi si ya Buganda wabula Uganda yonna. Omukyala Anita Mong yawuliddwa ng'ayogera n'ebintu bye tutaategedde ebifaanana okubonereza Abaganda. Gw'ate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya, yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza. Wabula ababaka abava mu Buganda, abava mu Bugisu, abava mu Ankole n'awalala awalimu emmwanyi baagala UCDA esigalewo. Lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebisibwamu kitiibwa? Bw'atyo Mayiga asabye gavumenti okutta ku bigere ku bbago ly'okuggyawo UCDA wabula bakyongera ensimbi eyamba abalimi kubanga emmwanyi ekyusizza embeera z'abantu. Baffe ng'Obwakabaka nti gavumenti obuvujjirizi bw'ewa UCDA tebumala kubanga obuweereza bw'ekitongole ekyo bwetaagisa okutuuka ku balimi b'emmwanyi wonna gye bali ebugisu, erwenzooli eyo, ekisoro eyo mu Kigezi, ebushenye erudde eyo mu Ankole ng'ate sinaakwogera na ku Buganda awasinga okulima emmwanyi zino ze bayita robasta. Omubaka wa palamenti owa Kalungu East Francis Katabaazi ategeezezza nti baakusimba n'enjala mu ttaka okulaba nga UCDA teggibwawo. Mu biranga ebyokusaaga naye basaagira ku kintu kye batategeera. Okufa n'obutanyagwa teri UCDA egenda mu kitongole kya agriculture. Minisitule ya agriculture. Kubanga minisitule ya agriculture nayo yennyini bw'ogitunuulira ebintu byonna bagikozeeko Auditor General's report. Buli kitongole kyonna yafuna minus yagwa. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Joseph Kawuki agamba ekibbattaka nako kukyali kusoomooza kw'amaanyi naye n'asaba abaami ba Kabaka obutakkiriza kutiisatiisibwa. Kayunga esoomoozeddwa nnyo olw'endooliito z'ettaka olw'abakibbattaka. Abamu ku balimi b'emmwanyi nabo baliko bye boogedde ku bbago ly'etteeka. Katwebaze omubaka oyo Katabaazi ne banne abalwaniridde emmwanyi okulaba nga tefa mu kukkuta omala gagitwala. Tujja kukola kyonna ekisoboka okutwala Buganda ku ntikko naye nga mu Buganda Buddu yeri ku ntikko. Oluwalo lwa bukadde bw'ensimbi 58 n'okusobaza ezireeteddwa abantu ba Kabaka okuva mu masaza gakiise embuga okubadde Buddu, Busiro ne Bugerere. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala.